kitabe omulago omukazi we mulago bamugeze emyaka eki bakonfirming naye ekyaseseza omuku bavubuka abo abajozi nseno abekukumi batya Museveni kakagenda n'olutwe lwako olukalinga wansi wa paasi bwekatuukayo nekikalakasa omusajja n'akagamba you talk to this we are going to sack you who is going to renew our contract paasi wali otuluddeyo bulungi flat ayani kagati kekalakasa omusajja n'agamba talk to this man kawulira eddoboozi ya Museni kakyekya abananga akasajja kalina stamina kabuuka nekaimirabulakadebe ddoboozi lya Museveni lyokka nekalyoka kayita owapota kagirekawo kati bwekatuuka ku poloteya mukwano gwaka yali aliita ebivudde emulago naye bakalaba nkali ku booda naye nayingira ebyonooni bya poloteya ate nako nekalowooza naye bamukutte dda bodaboda abaana batya Museveni eddoboozi lya Museveni abaana batya Museveni kakati awo kagenda kawandakana nga mpiki mukyakawulire mukyakalaba nga ketadde mawulire babulanga enziku yabuyalaba ku proteya munamanya bamukutte etekalabanga kukubodaboda kabuuka gende kagwa kutosta nekayimire kati nekatule mabegoba bakagoba n'entwe yako boda naye abemulago batukola bubi the Mulago people not smart. Somebody has said he can supply you human organs at a discount yali balese n'abakwata bana netubakuba netubattirawo anti byalike mulete ku sample ati byambuzi byanti baleta nalaba ekisajja ekikulu endi kikuba akatambi kijja kudduka mu Kampala. This ones are from Kiruddu, this ones are from Lugazi, this one Chakulekitinganga. He's a lawyer, a prominent lawyer in Kampala. Are you serious? Involved in the murder. Omwana w'omwenda mumulaba ntumanyi abaana balina ebintu ebyo balikedde ku mutwe nga balese sente zange. Yes, batwala sente zange emirundi billions nga bazigaseko zero njaba kubamba malewo banina sinakuba butambi ati social media banagikola-ki bagenda mu America ne babagamba nti ebintu ebiri ku social media bya mirundi bakutwala million 2 bagula balooya izo ne mirundi you can retrieve them ate munamukola agreement teri nti kizo okusokola bankubira kusokola business njikubye nenjimalawo kakati sente zange Museveni yazimpa nomukanulenga let me take this money he must go home as a district gwesekulekanga nga nkogudde ddala gwesukwavuwaziza emandwa temukubi business bwazitolya bweziri nogenda emulago nosanga nga eddoboozi eri kufutula lyasezaalawo namwe ebiri mu nsi muno mubimanyi katutuwulidde container eri eriweeri kakati essajja lino ekkulu nga ligende wa Professor Kanyerezi kyenda bagamba jjo nti emuzimu gigenda kuba abaana baabwe nti sinza kukwata ku sente yaabwe kujja kugaba kitadde mu banka omuteego kati buyagala ya mu banka temukola mutya ne bwaba mwana nga yabasiza omuteego mumusula ku masaŋŋanzira. Yes Kristo omwana yabadde abasanga oli abanja mwana we temulabagana omutwala butuze musula ku masaŋŋanzira sente bwe bazikuwa ozisulira mu kiroke kyagonja bwe kibabukanga ozivanga ozokya naye ku kibayita omuteego okimanyi nga nesikimanyi omuteego abaganda kibayita omuteego okimanyi temulya mwenna mmere temukula mulumwemu temusampewe wano tetuyinza kubaanonyiza bakwata omuteego kasa kutuuka emyaka 9 nga mudda mu kalinjo ono musibe ali myaka 5 tetunakakina they have to pay my money by force sibaliko naye ekisajja kiri ekyansanyusa kyenembadde mbagamba nti ebintu bino mwalize musobola tebabadde asobola kuba organitrate okujjako nzenzekka nti mbakubye ne batuuka golaba leediyo bagijjako kati waliwo lwenajjanga mu puroguramu nga simanyi oba enaabayo bateekoleza ng'ojja naawe teweekaka omutwe ne bagwasa ani azijjako
waliwo azijjawo tebakyasobola bakozesa maanyi naye gambabuulire naziwa abantu babakuba ne babatta miliyoni 10 ez'abantu kuki gagati baza maanyi g'abantu okumanya ebintu ebyo byali bizibu Profesa Kanyerezi mwali mumumanyi Profesa Kanyerezi yajja ewange Kanyerezi yajjanjabanga mukulu wange nsali nemugaa nti asokobola sali nga ku not believe nemugaa ireba ngunira watono nti omutima gwo guli bugenda India kola nemugaa gendayo Kanyerezi musokozi Kanyerezi came to me in his dying days nangamba yavu omwana Emmengo mpanga mwana wa ayita Kanyerezi kojjawe naye mbadde mugamba nzije naye akutya nange nkunoonyeza emirundi mingi ebyama by'omufu I have to apologize to you omwana ogwo batya mwalo batikuku bakyalina be bamutta balinayo Chinese unity badu banyina bamukebera nga talimuka nalibadde omulongo mpamumba nemunoonya dokita mukubera ddunga enkuba tetoni kandi kakubala ddunga enkuba tetoni basonyiwe bwetyo tusonyiwako kakati nemugaa kale kino ekisajja kirungi kirikooti nenaku zo kyadde kikumyewo kisokoole wati anti bali babalimba nti mirundi tumuwadde sente as if my quarrel with them is money banaabwe tebazireeta Museveni yali akingiddemu ng'akiweze banaabwe ne bagaa tukiri forming nga tukwata ku accidents bokka baabala accidents mu Kampala ez'ababodaboda nga ziri 27 anti bayina bode zitomera bano olina janamu yes kakati gujja okubira 99 okigambe tewabodaboda oba omuntu bamutomedde isiru buliri nti yes buli atuuse omuntu oyo ku unity yabwe kwe bagenda okumusokooleramu bamuwa $3,000 kyovana bigenda zifuumuuka bakubuuza owabodaboda yabwe ate baagala ababoda bakyali energetic ate emitima gya Uganda organiza Uganda bazitula ku international market nti emmere gyetulya gumunyo kyobeera baffe tuteekamu twonoona ebyenda kubane bababigula obeera okulemesa omusiraamu okulya kati muteekamu embisi fe emitima egyaffe tugitaddemu ebikoto by'embisi kubanga tebayinza kulekayo omutima $7,000 amawuga $7,000 ensigo $5,500 each gundi obwongo bw'omwana babutwala omukazi azadde placenta bagitwala omuwala omuto bamugyamu reproductive system kati omuntu alina miliyoni meka oli mu miliyoni ebi ate weeriisa buli kasinte wejja mu ddwaliro kanososola n'embiru nga bakusokodde eyo bizinesi efuna kiralu okujjako nga bizinesi eyo tugitaddeko kamulati ngaomwana bamuterako ebbeere naga maama mulali liddukeko we bayita wonna tukubandu uyo papaya netubuteekako akazito naye olaba mu Uganda ndimulimu akolayo kakati ekisajja ekyo bwekituuka ewa Kanyerezi omuloya kiroya najini kimuganda why have you come here? I'm a dying man. I have come here to get names of those doctors you trained to do this job. But abana bennaku zino bamwakola mutya omusajja nkugambye ngenda yes you are going to die but fall as we are young nkikube ekidukule ebikooti byakyo nkikube bali mwezo nkutumidde bali mwezo